Nkuwaniriza njagala kwebaza gwe natulaba gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala ndowooza nsooke mpiseewo kano bukyanga kitongole kya byantambula kifulumya amateeka oba enkwasa y'amateeka amapya okuba nti kati kamera ze zigenda okuba nga zikwata emmotoka ezimenya amateeka okuyisiza ewakyamu okuba ebitaala overspeeding n'ebirala ndowooza mbadde sivangayo kukyogerako sigenda kivumirira ndi omu ku abo abakkiriziganya n'enteekateeka empya waliwo bangi ababadde bagamba ssente ze baasaba nnyingi tosobola kugamba nti arepinga omwana bamusiba kalabba bakayita kalabba bamuwanika kalabba noga nti ekibonerezo kinene nnyo kitegeeza nti oli mwetegefu okuzza omusango bakusalire ku kibonerezo tetusobola kugamba nti mu byonna ebirina okudiscussingibwako tetulina kudiscussinga ku ssente zebakolaki zebakyaginga penalties nti ssente nnyingi wano ne wali nedda era nange sisobola kubeeramu abo abagamba nti ssente nnyingi $20,000 6 simanya mmeka n'ebbanga lye bataddewo okusasulira mpozi lyenyinza okutunuulira naye abantu be mbadde ntera okwogera nabo munda ku nteekateeka empya eyo mbadde mbagamba nnyo nti kigenda kubeera kizibu okwasisa amateeka ago nga poliisi ekyali ku nguudo ntegerekeka traffic police ng'ekyali ku nguudo kigenda kubeera kizibu okukwasisa amateeka ago lwaki amawanga gye tuli mu kukoppa amateeka gano poliisi ku nguudo yavaako kweri naye tekyalimu active nga bwe tukirowooza ne tulekera kamera ezo ze twesiga okuba nga ze zikwasisa amateeka kino lwaki nakyogera nti ebiseera ebisinga poliisi abasirikale ba poliisi obadde okimanyi nti ate bayambako okumenya amateeka g'oku nguudo bacreatinga impatient mu badrivers kati nze ndi omu ku bavictim bankubye kya $20,000 ekirumye message bankubye kyameka kya 2 naye ng'ekinkubisiza ekipapula ky'emitwalo 2 baŋŋambye omusango gwa kuvuga ng'ebitaala bikoze eki nga bikutte abantu abamanyi abatambuddeko nange ndi muntu atalya kataka ndi muntu atakuba bitaala ekyaka speed ekigere kizitowamu ekyo siyinza kwewakana naye ekiyitibwa okumenya amateeka g'okubitaala nze muntu ayomba ng'ebitaala byase red n'endaba omuntu akola ki agenda naye ekipapula kizze nga bangamba sasule mu ssaawa 7 mu mmeka $20,000 kuyisa ku bitaala lwaki nvuddeyo kati okwogera kigenda kulabika era obubaka buno mbuweereza bannayuganda naye n'abakulu abali mu poliisi y'ebidduka we bagamba we naddiza omusango abasirikale ba trafiki bennyini ebitaala byayaka redi ne batuyita this is common ku bitaala by'e Wandegeya ku bitaala bya Yusufu Lule ku bitaala by'e Wabakuli ku bitaala by'e wano wa Simulago ku bitaala by'e Wabakuli ku bitaala bya Makerere Hill Road njogera okubanga mpitawo nnyo ebitaala bikwata red omusajja n'ayimiriza ebitaala ebikutte green n'atazita n'ayita mmwe kubanga budde bwakunyuka oba budde bwagenda kukola kati kino nsaba bannayuganda era naliko naawe nonga nti nkulabye ogenda kuyimirira ogenda gaana omusajja nga kusimuka nti ndaba mmenyesa amateeka kyesitulamanyi oba mwekubanye n'abasirikale ba trafiki ku nguudo mwe mutukube penalty bonga batuyita okumenya amateeka kati munnayuganda nkusaba nga toyagala kufuna penalty ya $20,000 kweyongerayo bw'obeera ku kitalo omusirikale wa trafiki ne bwakuyita ne bakubira eng'ombe emabega toyisa n'ekirala tusaba abakulu mu traffic police bwe mubagagana amateeka ganaakola mujja abasirikale ku bitaala kubanga musazewo nti kamera zikola omulimu mubaloketingira emirimu emirala okusinga okuba nti be batuyita ffe ebitaala ne binaabanga bita mmotoka nnyanya ne bikwata tujja kigumira naye omusajja asiba emmotoka ezikutte green ezirina okujja n'azisiba
n'ata eziri mu red kubanga ezo ziyingira kibuga budde bwa kumakya, n'ata ezikutte red kubanga zifuluma kibuga zinnyuka budde bwa kaki bwa kunyuka bwa kawungezi. Kati kino nkyogera era siyinza kwemulugunya, ngenda kisasula, ngenda kukola ki kisasula, naye kimpadde kyakuyiga nti kati ke kaseera okujemera ku musikale wa traffic akuyite nti jangu musongere ku bitaala, omugambe nti jompita gyawunye dda sijja okujjako nga mutugaa nti mubasindika batumenyesa amateeka mutukube penalty, naye bwe kitaba ekyo mujja abasirikale ku bitaala. Abantu abasinze okufuna penalty z'ebitaala abasirikale ba traffic be bamenyesezza abantu abo amateeka ago. Obeera oyimiridde bulungi nnyo ng'ekitalo kiraba kikutte, omusirikale n'akola ki n'akuyita. N'olwekyo bannayuganda mbalabula mujemere ku basirikale, ekitali ekyo penalty zijja. Nammwe abakulu abali mu poliisi mugambe abasirikale bammwe nabo bawe ebitaala by'oku kkubo babiwe ekitiibwa, nga naffe bwe mutugamba obbiwa ekitiibwa n'abasirikale bammwe babiwe ekitiibwa. Omusirikale yenna bw'akuyita ku bitaala gaana, kubanga yo ekitaala kyo kamera teraba nti ono omusirikale yamuyise, kyo kibalula kyambaludde bubaluzi, kyo kibalula bubaluzi, kibalula bubaluzi. N'olwekyo nzire bagamba amateeka ago nze nali saagogerako, nze sigayinaako buzibu, nze sirina buzibu ku mateeka agajja nga gazze kuluŋŋamya kasita gaba nga gakwasiddwa buki butuufu. Naye kati obuzibu obuliwo bwebwo nti ate abasirikale batuyambako ffe baddereeva okumenya amateeka, ate ne batatuyambako tusasulira. Okategedde akantu ako? Baddereeva mukama abakuume, nze ekyabiri kindidde. Ekyabiri bampadde essaawa lwandabye 7 mu mmeka, 7 mu ndooza nnaku 3 ze bampadde, naye ate bandaze nti kyatambuddeko ennaku ezo, kyokka kati mu nsawo sirina kyankya. Mukama abakuume.